Uganda chali ku DVC updates omukulu ono yavuddeyo n'akola video ey'obulabe nnyo ate ng'alaga nti enkyukakyuka esemberedde ekiseera ke kaseera kekadde bannayuganda babeere bulindaala kubanga ekiseera kyonna ye atandise olugendo lwe yasimbudde omanyi omuntu ovaayo n'abagamba nti ffe tusimbudde nze nsimbudde ate yabadde one man army wuyo omusajja omulaba ali mu lunnamagye ali mu kibira ayambadde nga bannamagye wuyo n'ekisonga akiyina ate ng'abagamba nti kati ye saawa yonna yonna mujja kuwulira buwulizi kiddako naye nga yasimbudde yakoze vidiyo eno era tewayiseewo bbanga ddene ng'omusajja yakwatiddwa dda nga walaba mu vidiyo mu kafaananyi akali awo bamukutte naye tetumanyi nsonga ki yamukwasizza. Is it because yagambye yasimbudde? Atalaba evidiyo eno njagala ngikuteereko mpolampola nga wetugimenyamenyamu ate tweyongere okutegera message ki oba information ebadde mu vidiyo y'omwami ono biki ebyamukwasiza oba ng'olaba kisaanidde nti bandikutte oba nedda. Hi everybody there. My name is Esau from Kanungu district, Chi-Town Council, Nyakatunguru Parish. Omwami ono yeyanjudde bulungi nti Esau n'atubulira n'egyava ekyalo Kanungu Chi-Town Council Katunguru Parish byonna n'abyeyanjula ne village n'agibagamba n'amanya ge n'ekifaananyi kyo kirina ne face. So one of the things tuyinza otegera nti ye awali tagenderedde kwekweka kuba bitongole byakwerinda oba government abadde ayagadde mwenna mumanye wajava oba abadde ayagala kwetwalayo bamukwate tetumanyi naye kyekimu ku byetutegedde nti mu information ye we yatandikiddewo yasoose kweyanjula kakibadde kyangu nnyo okumuzuula oba okumutegeera era naye gavumenti tetusuubira nti yakoze omulimu ogutiisa ogamba nti bamufune olw'ensonga nti baadde basobola okumanya wajasibuka era nekubanga kufuna abantu be babadde basobola okubatuusa gyali. Tugende mu maaso. I want to inform Ugandans the time for change has come. Whether you want it or not, time for change has come. Believe it or not, but wait. Abadde ayagadde okubategeeza nti ekiseera kya enkyukakyuka kituuse oba okyagala oba tokyagala oba okikkiriza oba tokikkiririzaamu yakukakasa nti ekiseera kituuse. Eno message si mpya mu matu gaffe bannayuganda naddala abo bannankyukakyuka olw'ensonga nti ekibiina nga NUP National Unity Platform kisiibye kipreachinga message eno okumala emyaka n'emyaka nga bategeeza bannayuganda nti ekiseera ky'enkyukakyuka kizze era nga babalaga nti buli kimu kiri ku sayidi ya nkyukakyuka. Government ya NRM kyekiseera esiibule. Kino si kipya kye yakoze era sisuubira nti ekyo kyandibadde ensonga eyamukwasizza. Tugende mu maaso. Just stay informed. Because that's why I recorded this video to let everybody there know the time for change has come. Ayongera okukatiza nti mu message ye oba mu bubaka bwe abadde agala just kubalaga oba kubategeeza oba kubajjukiza nti ekiseera ky'enkyukakyuka kituuse y'ensonga eyamukwasiza vidiyo ye eno naye ye ngaani kuba mupya mu maaso gaffe tubaire tumumanyi abamu twagala tutegeere lwaki ate yavudde yakikole gwe tubaire tetumanyi. And Museveni, I want to inform you also because you are the only you are the first person who is standing in my way. N'agamba ati kati gana mawulire ate abadde agala gatuuke newa Museveni nti ye omuntu akulembedde ye mutwe mukulu mu bamulemesa abamulemesa ku kigendererwa ki kitanaba kutegeera wano. I'm starting my journey. The journey is very long, but Uganda is the starting point. Mbwa alina olugendo lwatandika luwanvu nnyo naye ate Uganda watandikidde. Uganda ye starting point nti olugendo lwe lutandikira wano mu Uganda naye ate nga luwanvu. Lugendo ki luno lwaliko oba alagawa awasukka Uganda? Of my journey. And I want to inform you that any time from now, within 48 hours,
I'm starting my journey. Nabagamba nti essaawa yonna okuva we yakoledde akatambi kano n'abawa ekiseera n'abagamba nti mu ssaawa 48 ezo ziba ennaku wazindaba 2 agenda banga atandise olugendo lwe. Agenda wa batulaba ali mu kibira akutte ejjambiya mu kiwato yenna wa kiwago obusaati bunabona bumutippye alaga nti omusajja yakakole ate nga mukambwe omusajja akulirire mu myaka. Because I want to clear the way. I want to clear the way. So it's up to you to remain standing in my way. Or you clear the way before I reach. Agambye nti ye olugendo lwatandika ate lwakujja lwakayoola azaasa agenda kujja kusaanyawo buli kiri mu kkubo lye. Kkubo kirino lyayogerako. Kkubo kiri yayogerako kubagamba nti ye buli kimuli mu kkubo agenda kujja kola ki kukisaanyaawo era nga gwe mulamu omukulu ogumulese azze ku clearinga the way azze ku clearinga kkubo eriraga ku change. Twawulira ayogerako n'agamba nti ate ye abalabudde n'abagamba nti w'obanga owulira toyagala kumusinkana va mu kkubo lye odde ebbali. W'obanga si kyekyo ye kennyini agenda kujja ajje asaanyewo buli kiri mu kkubo lye ery'okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga Uganda. I don't hate you, I don't like you, because I'm not a politician. And I don't like politics. N'agamba nti talina bukyayi eri Museveni, tamwagala, kubanga ye si munnabyabufuzi era tazze kwenyigira mu byabufuzi. Ate kati yazze kwenyigira mu kiki? Kuba tukimanyi nti nno obanga oyingidde ebintu by'okukyusa ebyobufuzi mu ggwanga era oba oyingidde ebyobufuzi. And I don't like politics. I'm a different person, not a politician. All politicians, you must be aware that the one who is coming is not a politician. N'abagamba ne bannabyabufuzi abalala bonna bagamba nti mmwe mukimanye nti ate ono ajja si munnabyabufuzi. Ono muki? Musirikale, mujaasi, muyeekera, tetunabategeera bulungi. Musajja ali siriasi no tasaaga. Olaba feesi ye ng'ayogera ebigambo bino alaga nti kyayogera akola ki? Akitegeeza. So you politicians stay alert, mostly Museveni, because you are the one in power. Nabagamba era mubere bulindaala okusingira ddala Museveni kubanga yali mu buyinza. Stay alert and informed, because any time from now I'm starting my journey. Bannange kati wano we wabadde ekinyusi ndowooza nze mu ndowooza yange kubanga yagambye ng'amaze okusonga mu Museveni n'agamba nti naddala gwe Museveni beera bulindaala kubanga waabanga atandise olugendo lwe n'alyoka atulaga ekyokulwanyisa ky'alina. Informed, because any time from now I'm starting my journey. Bwe essaawa yonna okutandikira ku yakoledde akatambi kano atandika olugendo lwe n'atulaga n'ejjambi eyo. Kikyategeeza lugendo kyolwo kuno kwe bayita okutiisatiisa oba ngezako okwetegereza vidiyo eno ndabe point ki wewa bamututte oba ne bamusimba mu kkooti bagenda muvunaana misango ki oba kikyamu ki kye yakoze mu vidiyo eno. Era kwa sisuubira nti abadde akisuubira mpozi era nga abadde akisuubidde nti bagenda mukwata olw'ensonga nti vidiyo eno yagikoze nga kulabula. Omuntu alabula ate teyeeteka mu omuntu anaakola ekintu talabula. Naye ate omuntu akulabula oyo omuntu abanga akwagaliza ekirungi agamba munnange
saagala kino ekibi kikutuukeko naye ate woba osobola ba mu kkubo lyange naye otalivaamu ejambiya eno eyinza okukola ki eyinza okukulya. The world has never seen is going to see what it has never seen. Okay? N'abagamba nti ensi tekirabangako oba ensi egenda kulaba kyetalabangako. Musajja asibuka kanungu. Musajja tulaze ekijambiya. Mu ggwanga Uganda twalumbibwako dde ebijambiya. Abatuuze b'e Masaka baafiira bangi mu bijambiya. Abatuuze b'Entebbe baafiira bangi mu bijambiya. Ababaka abamu baakwatibwa ne basibwa kumala ekiseera lwa bijambiya bino. Ate tulaba wali avuddeyo n'ekijambiya n'akitulaga lwatu n'asonga mu gavumenti ya Museveni. Agamba nti time yonna yonna bagenda kulaba ekitalabwangako. Kyekiki kino? You stay informed, prepare yourselves on side of Ugandans. You should prepare yourselves. Prepare yourselves because something different is on the way. Because I am soon starting my journey. On the side of Museveni, it's up to him. It's up to you, Museveni. Omusajja ono yeesize ki? Kubanga ffenna tukimanyi nti ejambiya gy'ayina tosobola kugisimba ku mmundu. UPDF, SFC, Air Force, Marine, Land Forces, forces zonna ze tulina mu Uganda, ISO, ESO, zonna ne ze zitamenye balina ebyokulwanyisa, balina emmundu, balina bakomanda batendeke, bataddemu ssente. Sisuubira nti ejambiya eno yokka yegenda okukola ki? Okuteekawo enkyukakyuka gy'agambye oba okugireeta. Ate nga yalaze teyafuddeeyo nti Museveni munnange kiri eri ggwe. Naye nze nkugambye togamba nti saakugambye. Musajja ono y'ani naye ddala? Esau musajja wa bulijjo kweri? But for me, I'm coming. Bw'atyo Esau batugambe nti ye akyogedde mukole kye munaayagala, naye ate yamaze otukakasa nti ye agenda kujja era ajja. Naye ate bino ebyatuuseewo tewayise ebbanga ddene Esau n'akwatibwa. Kino bakye bayita okutangira obumenyi bw'amateeka. Kubanga ejambiya gye yavuzeeyo n'alaga ensi, kiteeberezebwa nti ejambiya eno ebadde esobola okuba nga ereetawo kye bayita violence mu ggwanga. Naye nga njagala tusooke tulabe ezimu ku posts ezawakoleddwa ku mwami ono okuviira ddala ku CDF eggwanga Moses Rugaba. Bwe yavuddeyo ate ne yeewana n'agamba nti omukulu ono twamukutte dda era mu kumukwata. Yagambye nti posting awo gy'abawe n'agambye nti nno captured in 12 hours, well done to all security agents. Nti bamukwatidde mu ssaawa 12 nga tanaweza ssaawa ze 20 oba 48 era ng'ayozaayoza agencies zino zonna eza security.